Zabbuli 49. Kino mukiwulire mu amawanga gonna, mutege okutumwa mwenna abali mu nsi, abakopi era n'abakulu, abagagga n'abaava awamu. Akamwa kange kanaayogera amagezi, n'omutima gwange gunaalowooza eby'okumanya. Okutu kwange naakutegera olugero, n'abikkula ekigambo kyange ekizibu n'ennanga. Lwaki nze okutya mu nnaku ez'akabi, obutali butuukirivu bwe bunneetooloola ku bisinziiro byange? Abeesiga obugagga bwabwe ne beenyumiriza olw'ebintu byabwe ebingi. Mu abo siwali ayinza okununula muganda we n'akatono, newaakubadde okuwa Katonda omuwendo gwe, kubanga ekinunula eky'emmeeme yaabwe kizibu era ekigwanira okulekebwanga emirembe gyonna. Alyoke awangaalenga ennaku zonna, alemenga okulaba okuvunda, kubanga alaba ng'ab'amagezi bafa, atamanyi n'omusirusiru bazikirira wamu, n'obugagga bwabwe ne babulekera abalala. Balowooza munda ng'ennyumba zaabwe za nnaku zonna, ebifo byabwe bya mirembe gyonna, batuuma ensi zaabwe amannya gaabwe bo. Naye omuntu tabeerera mu kitiibwa, ali ng'ensolo ezizikirira. Ekkubo lyabwe eryo bwe busirusiru bwabwe, naye abantu ababaddirira basiima ebigambo byabwe. Bateekerwawo magombe ng'ekisibo, okufa kunaabeeranga omusumba waabwe. Ab'amazima banaabafuganga obudde bwe bulikya, n'obulungi bwabwe buliba obw'emagombe, okubulya buleme okubeera n'ekifo eky'okutuulamu. Naye Katonda alinunula emmeeme yange mu maanyi ag'emagombe, kubanga ye alinzikiriza. Totyanga ggwe omuntu bw'agaggawala, ekitiibwa eky'ennyumba ye bwe kyeyongera, kubanga bw'alifa talitwala kintu, ekitiibwa kye tekirikka kumugoberera. Newaakubadde nga yayita emmeeme ye ey'omukisa bwe yali ng'akyali mulamu, era abantu bakutendereza bwe weekolera wekka obulungi, alikka mu mirembe gy'abajjajjaabe, tebaliraba musana nate. Omuntu alina ekitiibwa n'atategeera, ali ng'ensolo